weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero. Tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one. Muntu awanyiza nnyo. Mukyusisiza engoye emirundi mingi. Musibisiza n'enviiri zesisibangako. Mbadde mu saluni okuva ku ssaawa 3 buddeyo ssaawa 8. Naye neyanziza nnyo naye munkoyeza nnyo engoye nguze nga 5 nga muzigoba naye kansubire luno nagabe sigenda ddubalaga nalulawa naye abambagana ne bagamba naye Kathy waki tokyuka ffe twali twagala nti temwali mu ddiini bwali mukwano era ne tutegeeragane munange nti gwe sigale ewuwo nange nsigale ewange mutabani wange twalina graduation gye twagendako eya mutabani one of my friends here. Kat one of the guests yali ayogera I'd gone with my son nga ne graduate. Omwami yayogera n'agamba gwe graduate wenzigiddeko sijja kuwa mulimu but I'll give you a friend. Tulinayo interview jangu ogikole sigenda kubeera ku panel but I trust you and don't disappoint me. That is how my boy got a job mu Stanbic Bank. N'abanga lwakuba mikwano ffe ng'abazadde oluusi gye tukola. Tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanya. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukobo bwotona surprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka jinkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olobugolo buntuka omwanono nayiwowo baswiti kwe mulie mubareeko musirike Kale. Oh, where is she seated? Kale. Bulungi. How are you? I'm fine. You're fine? Yes. Mane tusaba dijja tukenderezeeko. Okay. Ezito oyinza obutagisobola wangi wangi tewali adde abimanyi era dde nnyabo siweta nno nnyabo mugyebale happy birthday gosuubira ani atutumye sijja kwetolooza sayinza obasanga banyabo ne bassebo munange shifa bamutumye oleta ka surprise ndowooza kaaveeyo dde wana afune space nange kale so ffe tuzze nga tugamba hallo 50 happy birthday hallo ekizindaalo kirayira hallo mumpulira okay amannya yenze nakawombe shifa hope okuva ku Baba TV
Omuntu omu yandaba nga nkola program eyitibwa weewuunyisa omwagalwawo, surprise your loved one. Nyina ekigambo kye ntera okukozesa mbu tukyalira nnyo abazira baffe abaakola ebirungi. Omuntu oyo n'aŋŋamba nyinayo omuzira wange. Nampeereza era obwedda nzigira ku GPS, nzigira ku Google Map mpaka endagirira empesezza wano. Ngenda olaba akafaananyi ke bampa, omuntu omu yebba nakuba akafaananyi. Ngenda olaba akafaananyi ke bampa nga nga nkulengera otuddewo ne ŋŋamba sibuze. Nga yeggwe. So omuntu oyo agamba happy birthday, agamba thank you so much. Era omuntu oyo agamba nti oba singa siggwe obulamu bwandibadde butya mu nsi eno. Musonyiwa obbakuba omugongo. Naye munnange osuubira ani? Gwe mu bantu b'osuubira oba batudde wano oba omuntu aliwa simanyi. Ate era batera okunda abammanyi nti Shifa yenza akolagana ne baklayant bange nga sibalabyeko sibamanyi naye nzigira ku ndagiriro banyira na contact zokka. Nsuubira oba sister wange Diana oba omwami wange omukubbo oba omwami kati yewaddewo chance 2 agambye kantege eno neeno naye bwe tugamba nti sibirako wamu woosibira nti nsibidde awo mwami wange asibidde ku mwami we tukikubireko engalo. Kati nga bwe gambye mba na ssimu kati munnange katulabe. Halo. Nsabako kumanya otebye mwami wo ani ono? Mwami Kayanja aliwa ne Diana MBOWA bane omukubbo mukyala mwami abadde okimanyi wange. Halo abawulira banange neyanziza nnyo neyanzeege bannange mwagala kunkaabya mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala MBOWA ne mukyala Kayanja. Obubaka butuuse naye simanyi kyakwogera simanyi naye neyanziza byonna. Bannange booleka naye etuuse yeesiba ku lunaku lwe olwa 15 ate kasita bituuse ogambye badde yajjo yabadde yajjo gamba nange nakomye mu kkubo nadde ku bajjejjo. Neyanziza nnyo mukwano Julia, neyanziza nnyo Diana, mwebale nnyo byonna ne bye munkoledde naye muntawaanyiza nnyo munkyusisiza engoye emirundi mingi munsibisiza n'enviiri zesisibangako. Mbadde mu saaluuni okuva ku ssaawa 3 buddeyo essaawa 8. You know, somehow mubadde come as a cucumber nga ndaba kyembadde nsuubira okuba nti kimwandi nkoledde nga mbagambye nga ndaba muli quiet. Somehow in the morning ngamba abantu bano laba bali quiet bwe bati baleka balina kye bafumba. Naye neyanziza nnyo naye munkoyeza nnyo engoye nguze nga 5 nga muzigoba naye kansuubire luno nagabe sigenda ddubalaga nalulabira wano. Naye enviiri munkoze bubi nnyo okunsibisa enviiri nze sisiba nviiri entawanyiza nnyo abasaluuni bagambe sibijja kunkolera mu bijjeeyo ne munkooya naye nembalako okubasanyusa nenga kaŋŋeene nekyemunsaliddewo ne Hilda naye mutawanyiza nnyo bannange naye neyanziza baganda bange mwonna mwebale kunjagala nebyo ebyange.
Zakuwa byonna birina naye kubisabira busabizi and enjoy your fifth floor. We love you so much. Thank you so much, and I'll always be there for you. Shifa tukiikiridde. Nkale munnaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebifaananyi mujja bifuna ne byonna bye tuba tukolagana nammwe manyi nti bijja kutuukirira era byonna biggwe bulungi. Ati we mwatuma mukyala Damulira tali convincing enough. Kuba yampitamu naye ne bimulema teyankonvinsinga kye yaŋŋamba lwakuba ku Friday tebalya nnyama nti bakyusa kati ne nga bwe kibanga kya butalya nnyama ku Friday kankendeze ku nnamba lwekyo. Singa yampa maybe ensonga esinga okulya obutalya nnyama nandikyusizza. Okay. Hello? Kale kati mumalirize obubaka tugende maaso n'omukolo. Wanje? Ndebazenga ekisa wange oyo kubanga yanfudde kyande mulamu bwange mwebaza nnyo and she knows it from the bottom of my heart. I appreciate you. Nsaba Mukama akwongere emyaka emirala oba emeka. Nsaba nga sikyakutegeera ng'okwotakwota bwoti. Nebaza n'abasika bange bonna ababajjawo. Zayo webale nnyo kimanyi olwekyo ekitaffe kivuddemu nga netwakyagala naye manyi omumanyi muzibu nnyo naye thank you for doing everything. Nebatabiraana bonna mama wange baganda bange kwano gyaffe mwenna hiyoza thank you. Mukama abawo obulamu tusobodde kubaawo naye katwasipa abaddewo. Okay. Ate ebyomulala? Era ebigambo byonna byebimu byakwebaza kubanga omukyalo kyemwagalako era bwe mbikola njagala mbeere nga ye she's straightforward. It's a day. Talumamu at ekintu like takulaba ng'oseerera kugwa n'akuleka. And ayirawo abantu abalala emibiri. They have just known her for a few years, but ayina challenges zampa zankoledde n'enjiga, and I pick from that. She's a true woman, she's a mother, she's a friend, she's a sister. Mwagala nnyo twongerwa n'okwebaza mwami Mubiru ne bali kumutukuumira. Now, see a mwangu ennyo because she's a no-nonsense woman. Naye mwami Mubiru n'amutegeka. Very true. N'amanyi era n'amunondayo nti Kuzairu, we thank you so much. Tukukuse ne tukola tutya natuka ne tukulemerera naye n'ogamba akati mami Dana ekyo nkirese kiganye sagala mami anyinge understanding and knowing who your mother is. N'okuba nti omanyi kikyayagala. Sister Vicky twabagambye last minute naye era thank you. Hilda anyomulala everybody bamama mwenna tweyanzizo tukiikira tesobodde kubeerawo twandiyagadde nnyo nnyo tubeerewo naye we hope nga kyalidde nti surprise ketukoze akatono. We appreciate it. It's from the bottom of our hearts. Tetulina kinene kyetusobola kuwa okujjako essaala n'ako akatono ka surprise ketukoze to surprise you. And we love you so much. Okay. Bagambe.
nange baganda bange mbaagala nnyo. Diana nkwagala nnyo ne Julia. Buli bw'okuba essimu mubeera mwenna. Era bwe mba nnoonya Diana nga simulaba mba manyi nti alina okuba ng'ali ne Julia. Mumbaerezaawo, munkoledde ebirungi. Nze muntu atamanyi kusaba. Naye era nninda bwe mbako ekintu kyonna olwobagambako bwe nti mukolerawo. Diana nina story nene kuba nkukuzizza. Abazadde baafa oli myaka nga 9 naye tondisappointinze ku baganda bange nga bwe mbakuzizza. Obadde mwana mwetowaze, omwana ampa respect, ompa respect kale kwegamba nolebadde nga ndinga maama nga ninga taata. Oyagadde abaana bange, oyagadde omwami wange. Buli kaseera obeerawo ng'ondowoozaako n'ogamba nti omutima gulumye n'onkubya kasimu ne twogera ne tutambula. Ebibadde emabega tubyesonyiwe byaliwo naye tumanyi nti Mukama kyaterekera omulamu kiri bwolwo. Ne Diana nkwagala nnyo, webale kunjagala. Nabadde awo n'ekiro ne nzijukiramu nti one time I was in my P7 vacation. Nali nyaa kuprovinga bazadde bange nti nsobola okumanya ekkubo eritwala etugenda mu ddwaliro. Dokita yali Dr. Lubega. Mba nkututte lwakuba niwefe waffe wakatwatwa batujjanga waka mu mmotoka ntugenda kusomera mu mmotoka. Naye ku weekend dadi yatukkirizanga okusobola okulaba taxi nsinga wabaawo obuzibu otuuka otya waka. That's how nemanya ekkubo eritujja waka paka ku ssomero olinza okujja ku ssomero oba ogende w'omusawo. Wali ku mugongo nga nkututte for injection ne bawamba. I think yali Lutwa ngajjako baba bote. I was stuck mu town. I was just in my P7 vacation. Nentawana naawe ku mugongo sirina moto waliwo border. Taxi zaali nzibu. I had to walk from Bwaise. Nengenda the nearest place jinali manyi nga ntuse ku KPC wa Mama Ruth nga sola kodi Kampala. Ngenda okutuuka wa Mama Ruth nga Mama Ruth taliiwo. Naye kyenkujjukirako nti wali mugonvu nnyo nga tokaaba naye nga manyi nti enjala ekuluma. Naye nga ate nze nkaaba ate omukulu. Because I was tired, I was hungry, naye nga guntunuya butunuulizi nga tokaaba. Ne tugende wa Mama Ruth taliiyo naye nga amasasi gavuga, people were running. Gyogenda abamu gye bava. Gyova abalala gye balaga. Ne nkujjaawo ne nkutwala ne tugende wa taata wange Haji Moses Mwanje ku Lubaga Road. Gye twasula for 2 days. Kale okuva olwo I liked you so much because nalaba wali mwana mukakkamu nnyo na kati obukakkamu bwo kyabulina. Onjagadde era onsasudde. Webale kunjagala, webale kujjukira gye tuvudde. Kuba obulamu bwaffe tebubadde bwangu naye Mukama atuyisizaawo. Kankwagalize obulamu obulungi ne famire yo n'omwami wo. Julia nkwano nkwagala nnyo, webale byonna byombeererawo. Tosobola kulaba muntu ajja Uganda notampereza wakiri ka perfume, wakiri engatto. Webale nnyo Julia kunjagala. Berube olunaku olukulu olabiraawo ka Christmas kaako, ka Easter kaako. Bambi mbaagala nnyo, Mukama abakuume. Bebyo byange. Awakuume. Beyanziza nnyo okukwagala. Kale mikwano wanje. Wanje nyabo. Bambi tweyanziza nnyo tukutawaanya. Amina. Mina bemtumirako network. Wanje? We really appreciate we are in the fun. We are normally going to come out and get it. I'm going to get it. Okay. You know who a customer is. You're so kind. You are. Okay. You're fit for your job. Tewekanya muntu tokola ki.
Okay. Nkweyanziza. Thank you very much. Thank you. Okay, nama mwebale bambi. Okay. So mugole muyinza mwagaliza kayimba ki? Palazzo, it's your birthday. Okay. Happy birthday to you. Yeah. Anti emunanga abadde atandise dance nga muyimbira mate ne mulekeraawo. Oh God. Dijja tuyambeko. Tusaba busabe. Okay. Kale mikwano tubasiibule ffe tweyongereyo n'emikolo. Kale, enjoy your time. Okay. Everybody. May you enjoy your 50s from now, get more younger and younger. Okay, Amen. Thank you so much, Okay. sisters. Shifa webali nnyo mbadde sikumanyi Baba TV mbadde njiraba bulabi nenjiyitako but I think I have a reason now okuyimirirawo kunendaba ekigenda mu maaso. Okay. Webali nnyo nnyabo era mbadde ndowooza mubuzi nga ngamba nti ate bwe bazze ku mukolo gwani bajja n'amakeesi kale munange webali nnyo nnyabo webali eddala Mukama akutambuze bulungi amaddayo nyemini Mukama agiblessinge. Amina. Okay mikwano omulungi atulaba amanya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo ku Baba TV program ya Febira Ulwa Sundays basawa mwenda ezemisana abebweru bagenda bugenzi ku simu zaabwe ne bagenda ku YouTube ne bateka muwe unyisa omwagalwawo surprise your loved one ne basubscribinga era we bandabira ne bajjayo contact ne bagaya Shifa nga wetwabo kyalira abantu ngogamba kyalira bakola ebirungi naffe tulinayo muzira waffe sister waffe 50 and still fabulous. Okay, so abagenyi baffe abalungi mbadde nsaba ngezeeko fittinga mu program nsaba mbeerewo ko mpaka keeke eno ng'esaliddwa simanyi kibadde kidda ku program yammwe. Bensuubira okwogera kambabuulire musobole okwetegeka nja kusooka ne basenga after basenga tufune speech evewa maama and then abooluganda n'ab'emikwano. So basenga mbadde mbasaba muje muwe ku speech and then we shall cut the first cake, I think. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze. Akana akaseera kazibu nnyo omuntu akufisizaawo obudde aba akoze kinene nnyo aba yerekereza ebintu bye bingi nnyo nga tebiba bigenda kumuleetera ssente. Mbadde ne mukyala Mubiru emyaka mingi. Mukyala Mubiru abeera muwala wange naye ate yafuuka my best friend era mu simu yange aliko next of kin kwegamba mwagala nnyo 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 naye ng'ekimunjagaza mazima ali transparent ne bwe kiba kibi kitya oba onyiiga oba okola otya akigamba nga bwe kiri. Kyova olaba abamu abatamutegeera bulungi bamuyita mubi bamuyita mukambwe naye ng'agezaako okulaga nti ekyo senga ne bw'onooyagala otya kibi sijja kikweka kirina kuba bwe kiti. Mukyala Mubiru weebale kunjagala nange nkwagala nnyo nnyo nnyo. Kwegamba mukyala Mubiru ye muntu atali awo nti akujjamu bibyo naye n'ebibyo abikuwa naye nga tetulina emikwano nga gwe weetottola naye ng'ekikye takikuwadde naye ye akugabira ku kikye naawe n'owalirizibwa n'ogamba ekyange lwaki nkola ki lwaki nkirekayo naye n'okimuwa. Mukyala Mubiru Mukama yamuwa nti alina omutima omulungi alina obuvumu. Kwegamba obuvumu obwo yabutandika nga mwana muto nze n'ebimu yabikolanga kuba nsisinkana mukyala Mubiru oyo nga nvudde mu kyalo Kiteegombwa bazadde era yampita oluzungu lwa Kiteegombwa bazadde ne tukwatagana nnyo ne twagalana naye kusinkana kwe teyantwala ng'omuntu avudde mu kyalo
Yannyaniriza kuba ye munne yali wa Buganda Road ate nze ndi wa Kiteegombwa abazadde era nga akanjeregera nakamanyira ne mugamba kasita Kiteegombwa abazadde muvuddemu nange nyingidde ki ekibuga ne nandera nguluzungu ne lugenda nga lujja ne mugamba Kiteegombwa abazadde omulabye kwegamba bambi akutwala nga bwoli kitegeera yafuna obuvunaanyizibwa nga afiisizza taata we mu kaseera katono ne bafiisa maama waabwe naye n'atwala obuvunaanyizibwa n'alabirira baganda be nga ddala oyinza okulowooza nti amaka gakyalimu abazadde. Mukyala Mubiru, Mukama akwongera amaanyi, Mukama akwongera obuvumu. Nsaba abantu bakubireko mu ngalo ku ekyo kye wakolera baganda bo kubanga wali mwana muto naye walaga nti ate oli muntu mukulu. Mwami Mubiru sebo webale twagalira Nansamba, webale kwaniriza bantu kubanga mukyala Mubiru oyo muntu w'abantu naye oba kubeera nga toli muntu w'abantu twandibadde tetujjawo. Naye Mukama yebale kusisinkanya Nansamba ne mbeera nga mwagalana ne mbeera nga mukwataganye ng'ayingira mu nju omwaniriza tewaba mubi simanyi na bwe nyiza kinnyonnyola naye nga tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Mukyala Mubiru oye obeewo ffe baani abali mu gino emyaka ne tuba nga tweyagala nga tuli basanyufu nze ne mukyala Mubiru saabina tuba basanyufu tuba tweyagala kizibu n'ekibaawo yayina engejja ggumyamu n'agamba ekyo ojja kiyitako ojja kubeerawo newe kikunyiga kitya akulaga nti ekyo kitono. Bambi neeyanziza nnyo neeyanzeeke webale twagala. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya ndi Rusi Mulindwa Namutebi. Nsanyuse nnyo mwenna balaba bakwano mwebala okujja ku lw'omwana wange oyo Kathy. Nze gwe mulaba nakulira wa taata waabwe. Taata waabwe yanzijja mu kyalo emyanzi naye nga namalira Buloba primary. Bwe nkola obulungi taata waabo nannona. Nangamba mama leta sister wange mutwale Makerere college. Nze nga yanvuga okuntwala Makerere nga ndi n'abaana abo. Nabeera nabo ne mama yali muntu w'abantu. Kathy nkusaba obeera omuntu w'abantu nga mama bwe yabeera yayanirizanga buli muntu. Ffenna n'atwagala nga wakati waggwa bantu bano bavaawo bano bayingira siyalira ne mwannyinaze omulala ffenna twali bangi nga tuli awo enajja nankumbi nenkulanga ndi ne mwannyinaze oyo ne tubeera n'abaana abo Vicky John nga nze mbalera waliwo ne gwe nalera ennyo ng'embaga ya Saala ne kazibu etuuse yali Saala ali mu Amerika nze gwe baamulekera nga nvudde Makerere nga nze ndeera bebi oyo ng'embaga eri awo etuuse nga nze akutte Saala naye ekyo nkyebaliza Mukama okuba ntukyali bumu. Kasebeera omwana omulungi kuba oli mwana mulungi ku saidi yange nnyo ne Vicky oli mulungi nnyo mwe balambuzi bange kuba temwansuula mwanzijukira nti nabeerako nammwe ate ne mumanya nti am your aunt. That is good. You are so good, you are so nice. I love you, keep on that bond. Bebe byange na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda. Bannaffe abagenyi baffe tusanyuse nnyo okubalaba. Mwebale kujja ku lunaku lwaffe luno mwebale kujja ku lunaku lwaffe luno olw'omwana waffe oyo Catherine Mubiru. Munsonyi bwe alinnya banne ndyogate sina kyakukola naye tusanyuse nnyo okubalaba Catherine n'omwami waffe ne mutabani wange oyo. Twebaza nnyo era okutuuka ku lunaku luno bannange omwana waffe okutuuka ku myaka 5 twebaza nnyo kiwambu nnyo bannange era ekyo tukikubireko mu ngalo kubanga mu byonna tulina kwebaza Katonda oyo muyinza w'ebintu byonna yatuwa obulamu yatukuuma byonna byamukozesezza ffe twebaza bwebaza kubanga naffe atulabiridde atwagadde
naffe tumwenyumiririzamu nnyo oyo muwala waffe Catherine. Twebaza nnyo ne mukulu oyo olugendo lwe watambudde n'omwana waffe oyo, ate n'omukulu oyo gwe mulaba alinga ddala nze mutabani wange ddala ddala. Ffe tukubadde wamu nabo okuva emyaka mingi ng'abaana abo bato bonna, ne tubeera nabo ne tulera abaana ne batwagala ne tukolagana nabo bulungi nnyo nnyo. Twebaza nnyo olw'olunaku luno. Munnaffe tukusabira Mukama akwongere akuwangaaze, otuukeko ne ku myaka nga gino gye nnina, nange gye nebaliza Mukama buli kaseera olw'okuntuusa ku myaka gino, kubanga bangi be bannaffe bafudde, baganda bange bonna baali banzirako baagenda, ne tusigala wamu n'abaana abo ne tutambula nabo ne batwagala ne batumanya tiffe bamaama. N'olwekyo neebaza nnyo Mukama olw'olunaku luno, olw'okumukuuma natutuuka ku lunaku luno. Mwebale bane kujja, Mukama abakuume era ne bwe muba muddayo abakulembere nga muddayo. Abagenyi baffe mwenna tusanyuse nnyo balaba, mwebale kujja ku lunaku luno olw'omwana waffe oyo Cathy. Emyaka mugiraba wali eri, naye alinga ka bebi. Omulengera mumulaba yoyo bebi waffe, bebi wa bonna Cathy. Kuliko dutuukako wamu ne taata, webale okumulabirira n'okumukuma okulabika nga bwali kati, ate nga ne Mukama nga naye kwata. Webale Cathy okutwagala, webale okwagala banno, webale okwagala abantu bonna, webale okwagala bamaama baganda bo, banange buli muntu yenna Cathy amwagala, buli wamu atuuka oyo gwe mulaba. Tusanyuse nnyo Cathy, ekitiibwa kya Mukama. Mukama akwongere emyaka ndowooza ki bufukunya, weeyongere okuwangaala. Mwebale okutuwuliriza, tweyanza nnyo. Sanyuse nnyo balabako mwenna bannyabo ne bassebo. Twesimye nnyo okuba nammwe akawungezi ka leero. Mukama nga mulungi, ne mujja abangi bwe muti, n'atuwa obudde obulungi, ate n'atuwa emikwano emirungi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege olw'obudde bwammwe. Catherine oyo nze muddako nga bw'omanyi abaana abeddako baba ba mitwe minene baguluba ekya n'eggulo. Kati mubaamu lwayogera ekintu butuufu ne mugamba nedda ekyo tekijja kusoboka, nange ne Victoria konze tekijja kusoboka, nange njogera kyendowooza nga kuba amanyi kyekituufu. Olumu kiba kituufu, olumu kiba kikyamu, bwe kiba kikyamu ngamba mbutuufu nsonyiwa, naye bwe kiba kituufu era nkiremerako ne mugamba nawe ddayo weerowooze. Kyenjogedde kirowooze nnyo okifumiintirize, bwe kiba nga kituufu ojja kumbuulira, naye bwe kiba kikyamu era ojja kumbuulira. Kale tubaddewo mu mbeera eyo. Bazadde baffe najja nankumbi nga ye big sis ali nabbingo, nze ndina magunga, bwe tuvayo ne tukuŋŋaana ng'era abaana ne tusanyuka ne tujaguza. Kati Mukama akola ebyewuunyisa. Dadi waffe yali yafa, kati mami waffe n'asigalawo. Laba Katonda bw'aleeta mwami Umaru, mwami wa Catherine, omwami yo n'amutwala. Baabeeranga kansanga nga tugendayo kukola olumu ng'abaana wa big sister. Ne batulabirira nnyo, ne batwagala nnyo, mwami akuyita mukyala, ne tusanyuka ne tumane tudde waka. Kati mami waffe n'atuuka n'alwala nga mugonvu. Cathy nga bazadde Uzairu first born. Kati ate mami waffe ayagala nnyo omuzzukulu ono abeereko naye. Nga ngamba naye Vicky oyagala nnyo abaana, kandeete Uzairu ono tujja mulabirira konze kale mami bamuleete. Kati bwamuleeta nze nsula ne Uzairu. Nze muwa botto naye nga ne mami bwamulabirirako wali omuzzukulu naye nga kizito watakisobola. Naye nga nze nguluba naye, ngamba nja kubeera naye. Mukama n'atusaasira ne tubeerawo ne tukula, maama n'awummula. Mwami Umaru kyemujjukirako era sisobola kwerabira ng'omwana. Buli weekend yajjange wa maama amulabeko nga jjukira ffe tuli wa maama nga naffe tulya ku ebyo. Buli ka weekend tagwa kaveera kalina okugende wa maama. Niye lwa Cathy. Kale ekyo ne tukyebaliza Katonda. Mwami Umaru n'atulabirira nnyo, n'atwagala nnyo. He's a very perfect husband. Musajja mulungi. Tweyanziza nnyo ssebo, tweyanzeege, webale kutulabirira, webale tubeererawo. Yatulabirira nnyo kubanga twali twasigala baana waka naye nga mwami Umaru ajja n'atulabirira.
ne Kathe naye ng'ajja. Kale ekyo ne kitukuza ate ne kituwummuza. Kale ate nga tumanyi ne mami waffe ali seeta, oyo naye yali maama ddala. Kubanga twakulanga tumulaba nga ne jjajja waffe naye ajja n'atulabirira ng'abaana. Ne tubeerawo ne tukula. Naffe ne tukula, naffe abaami ne batutwala. Ate ffenna Mukama n'atuwa abaami be bayita ddala abaami. Abasajja ab'abantu, abaagala abantu, ayagala mukyala we, ayagala baganda b'omukyala. Kati omwami abeera n'omwana okuva nga muto. Ono yali muto ne tumukuza n'omwami nga amugyeyo wa jjajja. Ne tubeera naye Kathe ye n'asigaza Diana. Kati ne tugabana. Naye nga nange nafumbirwa ndi muto. Naye olwa Katonda w'ekisa kye yatufuniye abasajja abalungi. Ne batulabirira bulungi na kati tukyabeera nabo. Era ngamba mukulu wange nti mwami Umaru lwaba akunyizizza. Oddanga yeeka n'ofumintiriza kali ak'emabega akedda. N'olinnya mu break. Ate n'odda engulu. Kubanga ye musajja atasangika. Ne Catherine yatulabirira nnyo, yatubeererawo nnyo mu masomero visiting Sundays. Era ng'omukulu akulira banni. Paka leero atulabiridde era atubeereddewo. Kale tweyanzizza nnyo olw'ekyo. Mwebale nnyo kujja, mwebale nnyo bannyabo ne bassebo. Tubalamusiza nnyo bannyabo ne bassebo. Mwebale kujja kawungezi k'olwaleero. Era mwebale kuweesa mukolo guno kitiibwa. Buli omu mu kiti kye tumusiimye nnyo olw'okujja. Nze Joan, nze nsembayo. Kathe tumwebaza kubanga she's been there for us as her little siblings. Naye era nga like who said so? Like Julia said nti no olumu si mwangu no era si mwangu. Kubanga at times asobola okugamba ekintu n'owuliranga n'ogamba oba kati muddemu ki. Kati nze at times agenda n'angamba ekyo ne ndowooza oba it's like torture. N'akugamba ekintu like senga waagambye nti ye abeera straightforward nti ekyo ky'okoze si kyekyo ky'olina okukola n'akulemerako. So like she says akugamba ekintu gwe Joan kino kati nze muli ngenda nenfuna obusungu nenga ne bannange muganda wange nno naye bane tandi bulungi ye kiki. But then nze like kale era ng'omuntu ng'afaayo gye muli kati gw'olu at times kati ffe oyinza olowooza oba takwagala oba kiki. But anyways you let that go n'obeerawo. But we thank her so much for being there for us. And sister, happy birthday to you, and may you live to blow more 1,000 candles. Thank you so much for being there for us as your little siblings. Tusaba Mukama akuwe obulamu obungi okwate n'akati ng'okankana bazzukulu. So we are singing for her this song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Catherine. Happy birthday to you. We love you so much. And take may care God of bless yourself. you so much. Na yezo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukomo boto na surprise. Twebaza Katonda olwa Kathe okuweza emyaka 5. How the years go by, I can't even imagine. Kale tuteeke emikono gyaffe wamu nga twebaza Katonda. Kathe amanyi okukola emikwano, ate omuntu bw'abeera mukwano gwe amulemerako. Okusinziira ku Kathe nga bwe mumulaba naffe bwe tuli. Fwan tuli mu bracket yaffe. Naye Kathe oyo yali muto ku nze, naye n'afuuka mukwano gwange naye nannemerako.
nentuuka okubeera nti nzaala first born wange era Kathe ye yasooka mu ddwaliro n'atuuka okutambuza obulamu bwe bwonna nga tuli ffenna. Afubye nnyo okulabirira baganda be. Kathe yali mwana muto nga maama waabwe ne taata waabwe bakwata olugendo olwo. Olugendo lwonna tululabye, naye Kathe afubye nga kyasobola okulaba nga famire etambula. Era ekintu ekyo simanyi oba mwe famire mukimwebalizizza, naye ekintu ekyo yakikola okuviira ddala ku myaka nga mito. Tukwagala nnyo, ne famire ye ekwagala nnyo, naffe emikwano gyo tukwagala nnyo. Era mbadde njagala emikwano egiri wano gyeyanjule. Nze amannya gange nze Kirabo Ruth, mukwano gwa Kathe, ndi musomesa by profession. Basebo ne banyabo tusanyise nnyo balaba, mwebale kujja. Ndi mukwano gwa Kathe. Catherine akulemerako. Catherine ayiwawo omubiri. Ne bw'omugamba kutuuka ssaawa mmeka, Kathe abeerawo. Kathe weebale nnyo, weebalire ddala. Mwami Damulira akutumidde. Ekirabo yakireese dda, nakikuwadde dda. Kathe tukwebaza olwa byonna. Obadde mulungi gye tuli era okyale mulungi gye tuli, tukusaba tutambulirawo mpola mpola. Wasenguka ne tugamba bannange ebinnya ng'ebiri eyo mu bakathe biyitirivu. Nga bwe tugamba okugenda ewa Kathe nga omanyi Kirabo ebinnya ko y'omanyi tetulina kyakukola, tugende Nansamba tetulina kyamukolera, tulina okuyiwawo omubiri. Nyabo tweyanze kisa Omwami Mubiru, tweyanzeege obutatwekaanya. Bwe tugenda ewa Nansamba tuyingira buyingizi bwe tusanga wonna tukagamba omwami tumuyitako buyisi, naye ssebo sonyiwe omulaba n'ogamba Omwami Mubiru nsanyisa obalaba naye gwe gwagamba nsanyisa okukulaba wayiseemu dda n'omulukubo oli luddawa. Sawa Omwami Mubiru embeera yeeyo, naye ssebo tukwebaza olw'okulabirira Nansamba, olw'okulabirira Kathe. Tweyanzeege, nze mukyala Damulira Grace mbeera Lubaga, neyanziza. Sorry. Mukama ffe yeebazibwe. Nange nebaza Mukama olw'olunaku luno olwa mukwano gwaffe Kathe okuweza emyaka 5. Kibeera kisa kya Katonda. Ebintu by'okulemerako mpidde nga babyogera, nali mmanyi nze gwalemerako kubanga lwe twasooka okwesisinkana namweragirako oba kwegasamwewa nagenda okulaba omukyala era still akola ki ngamba ono nanabeera muntu mulungi okuva kwogwo omulundi n'afuuka sister wange era tata wange ambuuza oli muganda wali luddawa. Mwebale kumagana abantu be waffe bonna famire yonna bamanyi Kathe nga sister wange. So nebaza Mukama olwa Kathe n'okutwagala ennyo era nange nampa omwagala kubanga ne wemba wantu ne boogera ekintu nga kimuteekawo nange omubiri. Yes. Amannya gange nze Rita Seranga. Kathe namumanyira ku Ruth ng'akyasoma Nabbingo. That is how long ago it is. Nga mwana kati nkyamulaba era ng'omwana. Kathe owezezza 50 naye nkwegayiridde tofuna ntondo kubanga bw'onoozifuna tunaakola tutya ffe kubanga nga bwe bagambye alemerako oba oli awo nga yakutuuseeko dda awaka gwe obeere n'oweesirisizza tokuba na ku ssimu tonnoonya ngambye nze kankunoonye oba gwe tonnoonya maama tofuna ntondo yongera otunoonya. Weebale kumanya omukwano kyeki. Abaluganda Omukama mulungi, obudde bwonna Omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Basebo ne bannyabo, nze Nasolo Eugenia Ssemuwemba
nvudde Lubaga. Omukyalo oyo Nansamba ndowooza mubali wano nze n'akamulaba. Naye mukyala Nansamba ye muntu gw'osanga tosobola kale ye muntu gw'osanga n'oyagala era oddemu musisinkane. Si ye muntu gw'osanga n'ogamba nasanze omuntu nedda Nansamba bw'omusanga era olina okuba ng'omulabye kuba ye tabulirayo. Mukyala wa ssanyu nnyo, mukyala mulungi nnyo. Nze namusinkanye mu Disemba omwaka oguwedde. Twali mu kulambula ensi ezimu ebweru w'eggwanga nga tuli ffenna. Naye okuva olwo Nansamba bwe twakomawo ye muntu era akunoonya n'akkubira essimu watuuse otya ye oli otya. Byali biseera bya Christmas. N'akubuuza Christmas ogenda gikola otya, oli bulungi, wasanze ebintu birungi ewaka. Nalinamu okusoomoozebwa nga nina abantu benjagala okunyambako mu mirimu gyange. Nansamba yafuba okulaba nga akuba amasimu abantu besimanyi ne bankubira nti Nansamba yatugambye nti weetaaga booti ne booti. Kati ye mukyala Nansamba oyo era nnyabo nze simanyi nti era nange naakuta wadde naawe bagambye olemerako naye nange ngenda kukulemerako. Mukyala wa mukwano bannaye emikwano tegikoleka naye bw'osanga omuntu omutuufu era naawe omulemerako. Era mukyala Ddamulya bwe yaŋŋambye nti amazaalibwa ga leero nabadde nina okuleka byonna nzije mbeerewo ku lwa Nansamba. Nnyabo tukwagaliza amazaalibwa amalungi ate n'obuwangaazi obw'emirembe. Mu buwangaazi omubeerimu emirembe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere ppaka gy'enkoma gy'okumwanono mbadyawo naleta tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagerekawo omukwano opushifa nakawombe. Katukomewo. So abagenda okuddako beba OBs and OGs of Buganda Road Primary School. Manya gange Barry Wojega. Tubadde Buganda Road emyaka gedda before the Museveni regime mu 80s eyo nga tubeera mu Masasi ne byonna naye twasoma bulungi nnyo kubanga Cathy as a classmate tujja mujjukira bada tutawanya nnyo mu kibiina ayina amagezi. Omanyi Buganda Road tubadde essomero ddungi nnyo simanyi ennaku zino naye bya UPE bino ndowooza bikyamu kubanga obudde waffe that was a school that provided abantu nga bagenda Buddo nga bagenda Kisubi nga bagenda Nabingo nga Cathy mwennyini. So njagala kwebaza this time okubeera wano mwenna ffenna nga bakwano nga classmates nebigenderako. Wempulidde nga mwogera buli omu ng'alina byenyumiriza mu Cathy nammwe abasimbye nga mulina bye mwenyumiriza mu Cathy. Ffe nga tuli wali tulatta bulassi nti ffe ate nno kaakati tumulabye all the way from P1. All the way from P1. And Cathy wabyewuunye mu bintu bingi. Nzayogera nze Haji Farouk Chiwola. And I'll also tell you something. Ono gwe mulaba ono oyo naye alemerako nnyo nfanfe wa Cathy. Cathy yamugambye nti I have a very small function. Funayo abantu batono nnyo nga basatu bana on behalf of the Buganda Road team. Abamu ko byakubidde amasimu be baffe. Yankubidde essimu n'angamba
Farouk, Kathy atuyise ku birthday party. Nenga Wanji, nemga Sophie. Nsiba. Esawa zompitiddemu n'environment yonna abategeera ekisiiba on how it operates. It's a very unique month. Nangamba nenjogera kino nemugandi nogenda ova usala tawuliya nangamba Farouk, I won't take no for an answer. Mubimpimpi, she was echoing Kathy's voice. Kathy naye yalemerako n'amugamba bono bolonzeeyo, I won't take no for an answer. So that's how I ended up here. Naye Kathy oyo naffe tuludde naye for a reason. Kathy has not paid any of us okujja wano. Kathy all the way from Buganda Road. Of course netwawukanira awo ye n'agenda Nabbingo, abamu ne tugenda Kibuli, Budo, Namagunga, Nabisunsa. Kathy ebimu ku bye tusobola okumujjukirako abamu ku ffe. Bwe twabeeranga mu primary tugira mwebuzaabuza wano nawali muzi break time etuuse mweyiya. Twali mu bracket emu ne Kathy, bano ba Barre ne Sophie ngo batadde bbali. Twali ba low budget nze ne Kathy. Kati nga tweyiza ku ssomero ku break time. Wabeerangawo omukyala ng'atunda emiyembe awo. Emiyembe nga buyembe bubisibisi naye nga tubuteekako kamulali, kanzaali. Kakati nga Kathy oyo nze gwe neesiga nga yamanye ekirungo. Nga yamanye ekirungo Farouk jo leero kakati tuteekeko kano. Nonka Kathy ebinaawo Farouk nze nkugambye eriyo badde ki? Nali nnyama ntono bwenti nga Kathy bw'ayogera sikola ki? Siddamu. Ate yabanga kanyama wange oyo Kathy. Kwega Kathy bwetutyo bwe tubadde for all those years. And wenzijukiramu back then we twaberera mu Kambale P7 at about 12 years old. 12 years old back then, when I remember, I think my dad must have been about 30 something. Chokanga ate wentunulira daddy ndabanga musajja muki mukulu. But here we are today. I'm way past emyaka kitange gye yakola ki. Chokanga atenga mulabanga muki. Kakati wendabira ne ngamba abaana bange kitegeeza naye bantunulira bwe bati baga daddy musajja muki. Ate nga ffe tulaba tukyali mboko. Kathy jangu wano. Anatambulira awo namwe mumukubireko ku bugalo. So kakati Kathy nga bigambo bino tubyogera ali wano. When I look over there ndaba 50 akakamula linkajjeeyo 50 fenda tuli mu bracket yemu wano half a century. Now I could challenge many of you here. Okujjako Seya omugenzi Seya yagaa nti byebe yasoma nabo bonna bakola ki? Bafa. But I'm very certain if I challenged many of you here, agamba jayo omuntu go wasoma naye P1, would only be lucky okufunayo abantu nga 10 abalina abakyali n'abantu baabwe mikwano gyabwe gye basoma nabo P1. But the reason we have stuck together, lwakuba we have so many things in common. We value each other. Mwami Mubiru sebo kino kimuli kyolina. Ffe twamulabirawo primary. Era mpulidde Catherine. Ne mugaga Catherine njigo boogerako. Nansamba. Nga nansamba fere eryakola ki? Yeryakala. N'olwekyo Catherine tukuyozaayoza okuba nti watulonzeemu mu mikwano gyo okuba nti tuli wano. Tulina forum kwe tuliko abantu nga 85 93 ndoza lulaba era Catherine update yakola ki yagirina. She's one of the administrators.
bantu 93 naye nga aba abantu 93 bonna kuviira ddala mu P1 to date tukyali ffenna. So we are so happy to be part of the team that is with you, Catherine, today. Nammwe abasobodde okujja ne mwefiiriza byonna tubeebaza okuba nti muzze kumubeererawo. Kansimbyeyo kano Uzairu aluwa. Uzairu jangu wano. Kakati tuli ffenna Mukama yeebazibwe, Mukama mulungi. Uzairu jangu wano. Omukulu ono yatwanirizza ng'ayogera oluzungu lungi, naye asanze nange nazze nkoze eki neetegese. Tosomera Buganda Road n'otayogera ki? Kakati ne mubuuza, naye gwe ayogera, are you related to Catherine? Nangamba, I'm her firstborn. Ne mutunuulira bwe nti. Ne ngamba Catherine wanaaba we nnaamulabirako wonna. Tulina ekigambo kye twakosanga mu primary. Ngenda kyogera Mukama, sijja kyogera nnyo. Catherine, we felt so challenged. Okuba nti gwe Catherine gwe twasoma naye oyina envubuka eyenkana bweti. Ti n'omulala waali, as if that's not bad enough. Aŋŋambe waliwo n'omulala. Mbu n'omuwala. And yet some of us, when Tunurono and I look at my eldest who is hardly 15, nengamba, Catherine, ngabakola bad manners mangu. Saagala kubyogera kazindaalo. Ne Catherine yewaffe banaye mumukoleko mu bugalo. Mwebale kusiba farm. Banaye mwebale nnyo mwebale Uzairu, you have a huge challenge. So we're here not because your mother has paid us anything, but we're here because of who she is. And we challenge you to build the same network. And we're so proud of your mother. Ndozora kazungu tukyalina muko akatonotono. Tukyalina muko. Yeah. Anyhow. Banange byibyo bikomao sayo kusibuka ino nayo ndaba esembedde. Catherine is a obanga muyite ntya alinga maama wange. Oboyi nabya wemba mwina kyemuteesa and you start finding excuses ngakugamba gwe nkulese. Gwe kati nkuvuddeko. But she's very punctual. Wakugamba saawa 3 zibe saawa 3. Naye muna nze ansonyiwa batera okunsonyiwa. Bonna bakuuma time but it's okay. Era still baninda. So which means buli omu alina kavaluinga mu munne. That is one thing we have as a group. Yeah, we don't stand alone, but in case you can stand alone, you'll still make it. Ngomanyi nti nina support mabega. Bana abantu, they are very, very supportive. Catherine ajja kujja oba mugambe tugenda kusinkana tunywe tuzine tukole bishi ajaba kama ngenda ba hours zange 3 nino okuddayo ewaffe, you know, but she'll still make it. So waliwo abataze, I try to prolong speech, to postpone it to the end. Ngandooza banaatuuka banayogera nga bazze. So ebyange bitono tukyayagala akasana kano, njagala abaana boogere and then tusale cake. Tugenda kusooka kusalako cake emu. So surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukomo bwotona surprise ekisoka wantegera kuva kukagere paka sense okuba abanyewu ne basebo Uzairu Gemanya and tuyanza nnyo okulabanga muze ku mom's birthday turning 50
sina bigambo bingi, but I just want to thank you all. Kula muze mu bungi bwe muti twali tumanyi abantu bagenda kubeera batono, but nsanyusa okulaba nti family and friends mwena we muli. Have a good time, celebrate her. I think byebyo kampe kubalala babuzeko, and yeah, that's all for me. Nebaza mwena okubanga mutuuse wano nga ne Mukama atusoboseza ffenna okuba omubungi we bati, because enamba gye twali tusuubira yabadde ntono kweno. Nina ebigambo bitono nnyo nga mukulu wange, naye ekisingira ddala njagala kwebaza Mukama okubanga yasoboseza mami okutuuka ku gino emyaka. Most of the people babaddewo nga tebasobodde kulaba bazadde baabwe kubanga batuuse wano, but I'm blessed kuba nti nina mami ne daddy bakyali balamu. Bombi bakyali balamu era abanyambye mu bintu bingi. Sina kyensobola kuba sawa zino nti nga mbebaza, because currently nkyali kusoma makere, but nebaza era buli sala gye nsaba ebeeramu mami ne daddy okuba nti no, just in case I live long with them nga tuli babiri, njagala balabe success yange era nga mbebaliza ddala. So let me pass the mic to my sis. Hello everyone. I'm Shamira. I'm a lady of very few words, so I'm going to be very brief with my speech. Mommy, you look very beautiful. Happy birthday. I really thank God for you. You have really been instrumental in my life, and everyone here I think can say the same thing. And I really have few words. But you are the best mother. I couldn't even ask for anything else but you. You and Daddy have been really great. You have sacrificed a lot. You have given us the best, even though you don't have. I'm really grateful. So happy birthday, Mommy. Ebigambo ebirungi ebetuwulidde naffe lero tetwagala bisubwa. N'omulungi atulaba ku Baba TV n'ayongera okutegeera ddala Cathy ani omukyalo oyo omulungi w'ebigambo ebyo ebirungi byetuwulidde. Oli smart onyumye. Okay, tugenda sala keki yaffe. Tugenda tandika n'eno. Ogenda gisalawe ko bawandibaddeyo gwe weetaaga akwegatteko. My husband, my kids. Wanje? My husband, my kids. My muzukuru. Okay, mikwano omulungi atulaba ku Baba TV nyongero bajjukiza program yaffe onyisomwagalawo surprise your loved one. Tugamba who is your hero, ani ogweyagala okusiima omwebaze. Ffe twasalawo kuba nti omuntu tumugamba tetumusiimira eyo, omuntu tumugamba bw'owulira. Thank you tujogera, I love you tujogera, I appreciate you tujogera. Ffe tugamba abantu baffe ne twongera obbazaamu amaanyi weewaawo tweyanzizza. Kano banka kwasaani kamanyo swaza oluusi kabaluko omukolo guwedde nka waani ani eyewaddeyo aliwa yono kafulu kaako. Okay, tugenda tandika n'eno keki yaffe yino gye tugenda osooka okusala. Tugenda kubala from 50. Tugamba halo 50. Tugenda kuva ku 50. Okay, tukwateko daddy kwatako. All right. Okay, tubala 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Okay. Obadde okola kayimba kana tusangayo kweno. Again tugenzo keki yaffe ey'okubiri. Kana akantu kali metallic ndowooza twandikaterese halo 50 kajjeemu. Tugende tukatereke tukasigaze akasikamu akajjayo 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 akajjayo. Babotambula
nga tekaggwayo banna. Thank you so much. Okay, so keki yaffe eyo bantikiddemu emitwalo 5 gagabadde mu ndoomo. Okay, twongera okugamba happy birthday. Tubadde naffe so happy and privileged okucelebratinga naawe olunaku luno. Naffe tuyanza abaatwesiga ne batutuma ate era ne batuyita. Kale nsaba omugole tumuyimbiremu kana akayimba happy birthday dear Cathy. Happy birthday, dear Cathy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cathy. Okay, thank you so much. Ndoza wabe wajja agenda okusalasala cake okusavinga abantu. Then yawo omugole naye wagenda tuwera ebigambo bye. Ndozera n'omwami waawo atuweewo ebigambo bye ate ffe abababa TV tusobola okuba nga tusiibula. Amannya gange nze Catherine Nansamba Mubiru. Ndi mukyala mufumbo. Emyaka 29. Nga ndi n'omwami Mubiru. Era bulijjo twejeregana ne mugamba nti onkaddiyeeko. Naye nangamba nti nange nze mukutudde. Nange namwagala muvubuka muto. Era bakaseera mugamba nti naye wange nakwagala oli musajja mwiru ate kyoddugala ki. Nga ina ka round face. Nemuga banange onkaddiyeeko. Nange bwangamba nti naawe nakwagala osiba omusipi. Okuba ekikalu. Naye kaakati oyambala tokubye ekikalu. Kale katwebaze Mukama olw'okuba nti atukuumye n'atuleeta wano nga aya nankuuma nampa emyaka gino. Nebaza omwami wange mukulu Umaru Mubiru. Yeye Umaru nze Cathy. Naye abambagana ne bagamba naye Cathy waki tokyuka. Ffe twali twagala nti temwali mu ddiini. Gwali mukwano. Era ne tutegeeragane munange nti gwe sigale ewuwo nange nsigale ewange. Naye teryalinyirira ddembe lyani lya munne mu ddiini. Ne tukikkiriziganya mu buntu. Bwebanga ddwa zirika I respect. Bwe kibanga kiri kya church he respects. Kwegamba ne tutambulira I think kyekitukuumi. Kwate mbadde mu kusika mugwa. Buli omwe twayingira ekintu kino tukiteesezzaako. Kati gw'oli ankakana ngamba wakitweyita Kauthara wakitobera Fatuma. Please, ebintu ebyo tebiriimu. But I respect him, he respects me, he loves me, I love him. Nebaza Mukama Katonda olw'okunkuma emyaka gino gyonna. Nebaza mwenna abazze. Nebaza bakwano bange betuwangadde nabo. Ddala ba Buganda Road Primary School gye nasomera primary yange. Ne tubanga tukuumye omukwano guno. Ate buli lw'okula osanga emikwano emirala. Be bali abakyala bwe mulabye. Be bitwasinkana as you go along the way. You find tuba networking. Olaba ono nakuintroducinga kono naye naafuuka mukwano go. Bwe tutyo bwe tuze tutambula. Nebaza baganda bange bonna okumbeererawo n'okunjagala. Ba Vicky, Diana, Joan, Sarah, Sylvia n'abalala waliwo abatasobodde kubeerawo abatali wano. Nenebaza ne maama wange Ruth Nakibuuka, Mama Sande n'abalala abatasobodde kujja olw'embeera. Nenebaza bakaabaana Mama Zoe azaala omuzzukulu. Nenebaza bakaabannyinaze Mama Papa ne Hilda. Hilda oyo tutawaanye nnyo ku byengoye. Hilda leetadde n'omala oddukkiriza ate n'omugamba jangu okima olugwe ate ze sirwagala ate terujja kujja. Ne Bambi n'ateeganya ate omulamu ayogedde. Saluuni yafubye bino ne bankola bino byonna wadde mbadde nnyomberamu naye oluvannyuma ne mbyagala nankuuma. N'omuzzukulu ono twakedde naye mu saluuni yangambye jjajja alina okukola nga oli smart. Tuvudde akasaawa emu tuzukuse 12. N'abeera mu saluuni agamba nina okugambako jjajja you are smart. Naye bwe bamalidde nga yeebase. Ne ngamba omuntu yampromisinze tagenda kuŋŋamba smart nga teyeebase. Naye we tuviiriddeyo ng'azuukuse. Olugendo lwange okutuuka emyaka gino tegubadde myangu.
Okay, kansooke okwebaza ndyoke ndowooza njogere ebinkwatako. Nja kwebaza omukyala Eliana Damulira. Mwamulabye wano ng'ayogera. Ye mukyala nannyini kifo kino. Kuba bambadde bagamba ng'otutwadde wala nga tetumanyiyo ne mbagamba it's an offer. Oli bw'aba akuwadde. Omukyala oyo yaŋŋamba venue nkwadde ya bwereere. Kwegamba yandibadde afunirawo okubukingawo emikolo emirala ndolaba abagenyi be tebazze naye yagamba ne bwe nandisanze nga balubukinze we could have refunded back the money n'okolerawo omukolo gwo. Kwegamba that is kwegamba kuba mukwano ogwo. Si mukwano ogwo nsaba mutumukwireko engalo. Ne muwala we Dora ye manager oba ngene mugamba bagwe manager oba general manager oba ani Dora mutawanyiza nnyo wiiki eno yonna tukole kino nyagala abantu 2 ate 3 ate katukyuse kino ate katukole kino mukazi watu teyekanyiza nambeererawo Dora webale nnyo mukyala Damulira omwami mundabire era naye munneebalize kuba mwenna mwebamu oli mu mmere togiryako bambi nga tetunaakulya. Kale omukyalo oyo bambi mulungi nnyo namumanyira ku mukwano gwange Ruth ne mumanya netuuka ba mukwano. Nzijukira nga tusoma Makerere waliwo lecturer yagamba nti mukole emikwano egibayamba. Don't just make friends because you want to have numbers but make friends who matter. Lwakuba nti ekinkoze obubi abamu bayinza okugamba we could have had something better abamu abamanyi because sometimes I'm a spender. I'm a big spender. Mchala Nasoro ndowooza akimanyi. And the rest ababaddeko. Naina list mpanvu like about 100 people. Ne uzairo nanesibako mami mpalistio yabameka. Ne mugambo wange list mpanvu simanyi ani wenzijako ani wenteekako. Nangamba mami be specific. Oyagala abantu bameka. Ne mugamba like about 20 over 30 over 50. Nanga mami you know you have so many friends be specific. Nemuga anti bwe nayongera kabala ezo sente gundi. Nanga mami tweralikirira. Bwe kibanga bwe kityo gwe mpulira abantu boyagala I'll do the what? Njakola ku byemmere. And is a young man yakatandika okukola. Kati bwe yangamba bwe kityo I think he deserves a clap bannange. This is my first born yakatandika okukola kati okulaba nga kyeyimba munemuga ateke kinanga mami nekyo nyera kikola. Maybe ukole ebirala but that. Kati bwe ndaba nga ate nga ndaba nti mwana yakyetaddemu ne ngamba no I think I should reduce the number. Kane ntandika okugenda nga nsala number obutawa mutabani wange ki? Yeah. But if I only knew nti nga si yennyini yakirimu nnyo nandibadde nsigalawo basinga yaŋŋamba nti ekituufu ba nandibadde nze mugamba kale you pay that let me have this. Let me have a music system ekube wano wonna nolo okuba nali musaasira ne ngamba kale kansale ku bantu kati abamu bwe mulabanga ennamba tuli bwe tuti mbadde nina okufunamu ddala abantu ababadde bammanyi ababadde mu bulamu bwange abasobola okumpako obujulirwa than bano abamu bensanze obusanzi and we jump on the wagon because tusinkanye ku mirimu tusinkanye mu field tusinkanye wa nga tebantegeera kati ne ngamba no let me have a few nenga bantegeera nkutira abaana bange ekinkomye oba maybe okumpa obwangazi because mukola networking. I have friends they respect me I respect them I love them they love me back. Mufune emikwano egimataringa just a case in point mutabani wange twalina graduation gye twagendako ya mutabani one of my friends here kat one of the guests yali ayogera I'd gone with my son nga ne graduate omwami yayogera n'agamba gwe graduate wenzigiddeko sijja kuwa mulimu but I will give you a friend. Netulowooza nti kyakusaaga n'olwokuba nti that family nalimu nnyo nga bammanyi nnyo nga banjogeddeko ebirungi nga bwe munjogeddeko omwami n'awulira bye boogedde ku mutabani wange nadda gyali for about 2 years nga tulowooza yabivaako he just gave him a call tulinayo interview jangu ogikole sigenda kubeera ku panel but I trust you and don't disappoint me.
That is how my boy got a job mu Stanbic Bank. N'abanga lwakuba mikwano ffe ng'abazadde oluusi gye tukola kye ŋŋamba nammwe abaana abali wano bonna abaana babannyinaze abaana babaganda bange abaana mwenna bakyasoma abali wano n'abalala emikwano egimataringa mu life having just a free place lwa mukwano. Then when it reached to my daughter, my second born, namuteeka buteesi ku Facebook, my only girl. Kati ne wabeerawo ogiira from Baganda Road n'aŋŋamba oh Cathy Kongs ofunye omwana graduate nze tukuze omwana akoze eki ne mubulya kye yali asomye n'aŋŋamba ye mu bumeme tugenda kuggulawo department ekola ku ekyo kye yasoma. I think tuyinza omu opportunity n'atandika naffe ayinza okugenda mu kifo bwekiti ku lunaku bajjamu kubira essimu agende ku interview naye baatunula ku CV ne bagamba yakolerawa intern ne balaba nga yakolera ku parliament yakolera mu Uganda National Examinations Board naye nga yonna okugendayo nze batwalayo because of what the friends and networking. Kati abaana bange bagenze okufuna emirimu tegibakaluubiriza nnyo because of their CV wagye basomedde wagye bakoledde intern zaabwe. It matters. Please make friends who matter. Nandiyogedde bingi because this is my day. Tuyise mu bintu bingi. I came from a very humble family naye nga taata wange yali amanyi kyayagala. Education kikyali ekikulu and taking us to good schools. Teyalina nnyo naye yali akimanyi nti we mbateeka mu masomero amalungi you never go wrong. Abamu bagenda ne basoma ne bagamba eryo essomero liri luddawa naye ffenna mu family yaffe essomero ge twasomeramu gakyaliyo. Buganda Road olwo sister wange anzirako yali Namagunga n'abalala baali Makerere College Ndejje bwe tutyo bwe tutambudde. Bw'ogenda awantu kiba kizibu nnyo obutasangayo OB oba OG. Kati bwe nkimanyira nga taata wange yakigamba nti mulijja kiraba mudda. I have sacrificed ne mbateeka mu good schools not because I have nye muli kiraba. Nze nganze I've tried. Twali abaana bange batandika ne batandisa mu UPE school because I wanted them to have the best mu maaso gye bujja. Ne tu sacrificing ne bayita mu masomero amalungi throughout paka bwe bamazeeko. Kyebaliza Mukama. Nze omwami wange tetuba tetulina naye nga tumanyi ekigendererwa kyaffe. Tumanyi our goal. Nga tenyambwako ne baganda bange okumbeererawo because they love me and they give me peace of mind. Bannange ebyokwogera bingi naye abantu okuba mulina okuddayo kankomaawo nga mbaagaliza eŋŋendo ennungi. Ne waliwo omukyalo omusoogeddeko tannaba kujja but I know she'll come. Twasoma naye mu Buganda Road. Twabaddeawo n'aŋŋamba Cathy ebigenda bitya. Ne mugamba I'm trying to summarize. Okay, you're summarizing kale kandabe. I may not be around musana naye I'll come late. N'avaako ku ssimu. Mba ndi awo nga on my bed. Naye nga tuludde okulabagana but we have just reunion again. Nga ku ssimu yange ataddeko emitwalo 5. Sorry. 500,000 ekiro ekyo yesterday night. Naye taliriwo nawo tazze but I think she'll come. Kwegamba olaba omukwano gwo sigamba nti embato zirina. Ne mubamu omuntu ng'oli akwagala ddala genuinely. Nagamba wadde munnange yawe mikolo mizibu but let me do this for you. Kale Mary Mukasa yonna gy'oli bonoboze bajja kutuusa obubaka. Ndebaza aba Baba TV nga bwe ŋŋambye nti mbadde njiyitako buyisi but I have a reason to stay. Nenyimirirako awo nempozinga nendaba mwebale nnyo okujja ne crew yonna. Mbagala nnyo abaana bange mwenna bamisha baani Elena Morris Louis bonna. Otherwise twandibadde mu big numbers naye nga bwe mbagambye tikisobose. I wish you all safe journeys back home. Good night. Thank you. Okay. Alright mukwano abagenyi baffe mwenna mwebale okujja. Era nga mwenna abatugoberedde wano ku Baba TV program yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one Kerona Dam Hotel. Lunaku lwa leero we tukoledde. It's a nice place. Mwebuuza Shifa wiiki ejja anaabaawa wabula gye muntuma gye nzira. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda
obadde oli mukulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abakyala w'omukwano hope shifa nakawombe katukomewo.